Oluvannyuma ng'amaze okufera abantu nti yakubibwa amasasi ate poliisi egudde mu kabadi akaaliwo era eleese bwino ku byonna ebyaliwo nga kikakasiddwa nti Pastor Bujingo baakola olukwesikwesi ne batta musajja wa Katonda eyali talina musango yali talina buzibu bwe batyo ne bamutigumbula era okukakkana ng'avudde mu bulamu bw'ensi eno. Poliisi ereese bwino omulala eraga Pastor Bujingo bwe yeekubaana n'abantu abalala ne batuga omusajja ono n'amala ne bawaayiriza abayeekera era bw'ekyo ekedde mu maka ge kola save ey'amaanyi okulaba nga abantu bano bafuna obwenkanya. Kwegamba ebiri ewa mwami Bujingo buli kaseera embeera yeeyongera ddala kuba bubi naye tumusabire Pastor Aloysius Bujingo baganda bange mikwano gyange twongera obbajjukiza nti bingi nnyo bituukibwako era bingi nnyo bituuka mu ggwanga lino naye twongera okubategeeza nti ye Bujingo ebibye biyongera ddala okuba obubi. Bujingo ono abantu badde bavayo nga buli omu agamba lwaki Bujingo takwatibwa, lwaki Bujingo akyayinaayina, lwaki Bujingo akyalya butaala ng'ate tukimanyi bulungi nti bino byonna byabadde tebiriiyo. Era ffenna tukimanyi bulungi nti bino byabadde tebiriiyo, yabadde katemba mwereere era bo bannayuganda bamuguddemu. Pastor Bujingo wolololo kawedde mudda wolololo tulululu tudumu naye nga Bujingo ofa kinensi. Pastor Bujingo kawedde mudda bannayuganda bakomyewo mukwano gwange. Bannayuganda balina okuba nga bategeera lwaki ogenda mu maaso n'okulimbalimba abantu era gale naawe amazima ogamanyi bulungi nti omuntu ono munnange yattibwa naye teyattibwa nti yattibwa kuba nti yattibwa mu ngeri gye tunaagambamu mu ngeri gye yattibwamu era ng'ebibuuzo bingi nnyo baganda bange binnyinza okubagamba era kyennyinza obbategeeza n'okubajjukiza nti Pastor Aloysius Bujingo ayinza osulwa mu kaduukulu ka poliisi olunaku olwaleero oluvannyuma lw'okukola obufere n'atukolako obufere ate n'amala n'agamba abantu nti Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abambuza n'abadamu mwenna balabisizaako nnyo. Ensonga za Pastor Bujingo kuba amasasi zongedde okulanda. Aloysius Bujingo talina kahindo tafiire oba kitegeera kijja ky'okuba nti Frank Gashumba yeyekka yalina ekifaananyi eky'emmoroka ya Bujingo ng'ekubiddwa amasasi ekyo kye tulaba ekitambula ku social media nga teri mulala yenna alina ekifaananyi kya mmoroka ya Bujingo ng'ekubiddwa amasasi. Awamu n'ekyo nga n'ekifaananyi kyatulaga kye yapostinga tekiragaako wadde we bakubye essasi ku mmotoka. Kijja ky'okuba ekifaananyi ekiragibwa nga tekirina we kiragira wadde nti essasi lino lyakubya ne liyiwa endabirwamu y'omu maaso oba ey'omu mbiriizi. Pastor Bujingo nga bw'omubuuza what is the source, bw'omubuuza source yagana amawulire liruddawa nga kugamba Frank Gashumba yaŋŋambye. Era twalaba nga ali bize nnyo okutambuza eggulire eyo mukutu ku mukutu ng'akyalinga ku buli mukutu Frank Gashumba. Ekyo kimu. Ekyokubiri ekibuuzibwa kijja Frank Gashumba yaliwo mu kitundu ekyo ensonga eyo ng'ehappeningawo ku Pastor Bujingo okuba nti n'abatuuze abawangalira mu kitundu ekyo tebaafuna mukisa kutegeeza nsi biki biguddewo mu kitundu kyabwe era bigudde kwani. Wabula nabeera nga Frank Gashumba yekka yalina eggulire eyo era yalifulumya era yalisaasaanya buli alina yalishalinga lijja ku Frank Gashumba. Kijja kitya
Kijja kityo kuba nti abantu abawangala mu kitundu amasasi wegavugira amangi bwegati. Kuba amasasi wegavuga abantu babuna emiwabo. Naye bwe gasirika mbwe bati ekiddira misinde kujja bakungane balabe kyeki happeninzeewo awo. Kijja kityo kuba nti abantu abawangala mu kitundu ekyo tewali wadde n'omu ayina wadde ekifaananyi ky'emmotoka eyatuukako ku ssiini amasasi wegavugidde n'afuna ku mukisa okwataka video wadde okuba ekifaananyi emmotoka. Kivula ne Kahindo Tafira yagambye ensonga ezo zikyaliko ebibuuzo bingi. N'agamba poliisi kundaga kunoonyereza kwayo. Emmotoka yakubwa etya amasasi abaagikwa baalimu ango ki ebyo byayogeddwa Kahindo Tafira. Oba okitegeera. Kijja kityo okuba nti Frank Gashumba yeyekka yalina ekifaananyi eky'emmotoka ya Bujingo ng'ekubiddwa amasasi ekyo kye tulaba ekitambula ku social media nga teri mulala yenna alina ekifaananyi kya mmotoka ya Bujingo ng'ekubiddwa amasasi. Awamu n'ekyo nga n'ekifaananyi kyatulaga kye yapostinga tekiragaako wadde we bakubye essasi ku mmotoka. Kijja kityo okuba ekifaananyi ekiragibwa nga tekirina we kiragira wadde nti essasi lino lyakubyawo ne liyiwa endabiramu y'omu maaso oba ey'omu mbiriizi. Ebibuuzo bingi ku nsonga eyo. Oba okitegeera. Ebintu bino bihappeningawo ku Bannayuganda. Ne tuvaayo ne tubyogerako. Abantu olw'okwagala kwabwe olw'ebyo bye baagala n'obukyayi bwe balina kukiyitibwa amazima. Munnange bibalema otegeera nga tubyogedde. Ne bavaayo ate ne bayomba buyombi oba bo ne babitwala mu ngeri endala okusina ku ntegeera yaabwe n'okwagala kwabwe. Naye essaawa eno muganda wange ffe tugamba nti we want justice for that guy eyattiddwa oyo oba ye muhumuzi oba yaani. Gwe n'ovaayo n'ogamba nti lwaki mwogera bwe mutyo. Enkya kijja kutuuka ku bbaawo. Katolooza mukyala wa muhumuza oba mwana wa muhumuza bw'awulira nga njogera ebigambo bino n'ebibuuzo ebingi ennyo ebiri mu mitima gy'abantu ne ku mimwa gy'abantu, omwana awulira atya? Oba mukyala wa muhumuza awulira atya nga awulira nga njogera ebigambo bino? Anyiiga nnyo nti lwaki obanja justice ku bbaawange gwe basse? Era negamba nti kale singa bonna bavayo ne boogera bwe batyo ne tumanya bbaawange yafudde atya. Ekya bujja kukyesha nga gwe obanja justice ku bbaawo nga gwe basse. Bujja kukyesha nga gwe obanja justice ku muganda wo nga gwe basse. Oba okitegeera. Twagala kumanya Frank Gashumba yali ludda wange ebyo bihappeningawo okuba nti yasooka okufulumya eggulire. Nga sina mukyala wa Bujingo makula nti yafulumya eggulire ne tulishalinga nga tujja ku mukyala wa Bujingo wabula ku Frank Gashumba. Ekyokubiri kijja kityo okuba nti abatuuze abawangala mu kitundu enjega eyo we yagwa teri n'omu avaayo okukola lipooti nti byaliwo ebiti ne bwebiti ne bwebiti. Ate abatuwa lipooti bannamawulire ba Sol TV. Tubuuza baaliwo nga beetegese ne kamera bakwate ebigenda okubeerawo balyoke bajje babitulipootingire babijjawa bye balipootinga nga tebaaliwo nga bihappeningawo. Malayo mwenna abakozi ba Sol TV nga balipootinga bye balabye mukama waabwe amasasi we gaamukubye. Waliwo omukyala gwe naye nga gamulya erimu lyamuyise mu kibegabega lyamuyise ekibegabega simedda ne limuyisa mu mugongo eddala ne limukuba omukono. Naye twalabye abazze omukyalira n'okumukulisa okusimattuka okufa nga bamuwahaaga nga tetulabako we yeekanga nti bamukosezza omukono oba bamukosezza ekibegabega oba bamukosezza mu mugongo, kubanga wedda bamuwahaaga nga bamukuba mu mugongo we bategera omuntu wamunohaaga. Naye nga tetulabako kwekanga kwonna kulaga nti bamukutte mu kiwundu era byali baddaga nti temunkwata mu mugongo waliyo ebiwundu. Naye nga ate bano abakozi be ku TV ye ne ku radio nga bamaze otukakasa ebiwundu byafunye mu bifo ebyenjawulo. Oba kitegeera kati tuve ntuga nti bannange twagala obwenkanya, twagala obwerufu. Kiki ekyatuuseewo kyazze kitya? Omusajja ono yattiddwa atya? Tosobola kuba muntu, tebasobola kuba muntu masasi 13 ng'atudde mu maaso nga nawe jukira buli mwamanyemo kati emitto akawula wakati w'emito gino ebiri kekano kosimbako olukokola teza nti muba close. Omuntu akuba amasasi ng'akuliranye just olutawera na luta distance eri wakati wamwe nga tewera na luta lumu bwe luti noga nti notasammukirwa kuwadde omusaayi
ne balaga ekifaananyi kyo ng'oli mu ddwaliro nga bwe wagenzeeyo nga ku ssaati yo gye wagendedde mu ddwaliro nga tekuli wadde ettondo ly'omusaayi naye ng'omuntu akubiddwa n'asensebulwa kubanga amasasi 13 gakusensebula busensebuzi wenna nobeera nga tolina kwadde ettondo ly'omusaayi. oba kitegeera ebintu bino bihapeningawo olwaleero nga bikolebwa abo nga bikolebwa ababikola nga basapootingibwa abo abaali badde babavunaana nti lwaki babikoze. Naye ensi ejja kukyuka. Olunaku Katonda lwalitaasa Uganda, Abanayuganda ne baginunula ne bagijja mu mikono gy'abo abaagiwamba ne bagizza mu mikono gyabwe. Bannannyini nsi Abanayuganda ne beddiza ensi yaabwe mu mikono gyabwe. Zino likodi weeziri. Zino zikodi weeziri. Abantu bajja kufuna obwenkanya. Tujja kubanja obwenkanya bw'abantu bano. Botasobodde kufuna kati tuli kufuna nga Uganda enunudde. Abalibeerawo nga ffene tula twafa bajja kubanja obwenkanya ku Bannayuganda abattibwa mu nzitibwa etategeerekeka. Era abavunaanyizibwa ku nfa y'Abannayuganda abo, abavunaanyizibwa ku kunoonyereza ku nfa y'Abannayuganda abo, abavunaanyizibwa ku kuvunaana abatta Bannayuganda mu bintu ebitategeerekeka bajja kuvaayo bannyonnyole ensi lwaki bino byakolebwanga nga we bali batunula, lwaki byakolebwanga nga we bali balaba ne batasobola kubiziyiza genda mu maaso wabula ne babikkiranga bibikkire ne bigenda mu maaso. Kubwetya amasasi abaagikwa baalimu ango ki ebyo byayogeddwa Kahindo tafiire. Oba kitegeera kijja kyokuba nti Frank Gashumba yeyekka yalina ekifaananyi eky'emmoloka ya Bujingo ng'ekubiddwa amasasi ekyo kye tulaba ekitambula ku social media nga teri mulala yenna alina ekifaananyi kya mmoloka ya Bujingo ng'ekubiddwa amasasi. Awamu n'ekyo nga n'ekifaananyi kyatulaga kye yapostinga tekiragaako wadde we bakubye essasi ku mmotoka. Kijja kyokuba ekifaananyi ekiragibwa nga tekirina we kiragira wadde nti essasi lino lyakubya ne liyiwa endabiramu y'omu maaso oba ey'omu mbiriizi. Ebibuuzo bingi ku nsonga eyo. Oba kitegeera ebintu bino bihapeningawo ku Bannayuganda ne tuvaayo ne tubyogerako. Abantu olw'okwagala kwabwe olw'ebyo bye baagala n'obukyayi bwe balina kukiyitibwa amazima munnange bibalema otegeera nga tubyogedde ne bavaayo ate ne bayomba buyombi oba bo ne babitwala mu ngeri endala okusina ku ntegeera yaabwe n'okwagala kwabwe. Naye essaawa eno muganda wange ffe tugamba nti we want justice for that guy eyattiddwa oyo oba ye muhumuzi oba yaani gwe n'ovaayo n'ogamba nti lwaki mwogera bwe mutyo enkya kijja kutuuka ku bbaawo. Katolooza mukyala wa muhumuza oba mwana wa muhumuza bw'awulira nga njogera ebigambo bino n'ebibuuzo ebingi ennyo ebiri mu mitima gy'abantu ne ku mimwa gy'abantu omwana awulira atya oba mukyala wa muhumuza awulira atya nga awulira nga njogera ebigambo bino anyiiga nnyo nti lwaki obanja justice ku bba wange gwe basse. Era negamba nti kale singa bonna bavayo ne boogera bwe batyo ne tumanya bba wange yafudde atya. Ekya bujja kukyesha nga gwe obanja justice ku bba nga gwe basse. Bujja kukyesha nga gwe obanja justice ku muganda nga gwe basse. Oba kitegeera twagala kumanya Frank Gashumba yali ludda wange ebyo bihapeningawo okuba nti yasooka okufulumya eggulire nga sina mukyala wa Bujingo makula nti yafulumya eggulire ne tulishalinga nga tujja ku mukyala wa Bujingo wabula ku Frank Gashumba. Ekyokubiri kijja ky'okuba nti abatuuze abawangala mu kitundu enjega eyo we yagwa teri n'omu avaayo okukola lipooti nti byaliwo ebiti ne bwebiti ne bwebiti ate abatuwa lipooti bannamawulire ba Sol TV. Tubuuza baaliwo nga beetegese ne kamera bakwate ebigenda okubeerawo balyoke bajje babitulipootingire babijjawa bye balipootinga nga tebaaliwo nga bihapeningawo. Malayo mwenna abakozi ba Sol TV nga balipootinga bye baalabye mukama waabwe amasasi we gaamukubye. Waliwo omukyala gwe naye nga gamulya erimu lyamuyise mu kibegabega lyamuyise ekibegabega simeda ne limuyisa mu mugongo edda ne limukuba omukono. Naye twalabye abazze omumukyalira n'okumukulisa okusimattuka okufa
nga bamuwahaga nga tetulaba ko weyekanga nti bamukosezza omukono oba bamukosezza ekibegabega oba bamukosezza mu mugongo kubanga wenda bamuwahaga nga bamukuba ku mugongo batigera omuntu wa munohaga ninga tetulaba ko weyekanga konna kulaga nti bamukutte mu kiwundu era byali badaga nti munkwata mugongo wali ebiwundu ninga ate bano abakozi be ku TV ne ku radio bamaze tukakasa ebiwundu byafunye mu bifo ebyenjawulo hoshtegera kati tuve nduga nti bannange twagala obwenkanya twagala obwerufu kiche kyatuuseewo kyazze kitya omusajja ono yattiddwa atya tosobola kuba muntu masasi 13 ng'atudde mu maaso nga nawe jukira buli wamanyemo kati emito akawula wakati w'emito gino ebiri kano kosimbako olukokola teza nti muba close omuntu akuba amasasi ng'akuliranye just olutawera na luta distance eri wakati wamwe nga tewera na luta lumu bwe luti noga nti notasammukirwa kuwadde omusaayi ne balaga ekifaananyi kyo ng'oli mu ddwaliro nga bwe wagenzeeyo nga ku ssaati yo gye wagendedde mu ddwaliro nga tekuli wadde ettondo ly'omusaayi naye ng'omuntu akubiddwa n'asensebulwa kubanga amasasi 13 gakusensebula busensebuzi wenna nobeera nga tolina kuwadde ettondo ly'omusaayi oba kitegeera ebintu bino bihappeningawo olwaleero nga bikolebwa abo nga bikolebwa ababikola nga basupportingibwa abo abaali badde babavunaana nti lwaki babikoze naye ensi ejja kukyuka olunaku Katonda lwalitaasa Uganda abanayuganda ne baginunula ne bagijja mu mikono gy'abo abaagiwamba ne bagizza mu mikono gyabwe bannannyini nsi abanayuganda ne beddiza ensi yaabwe mu mikono gyabwe zino likodi weeziri abantu bajja kufuna obwenkanya tujja kubanja obwenkanya bw'abantu bano botasobodde kufuna kati tuli kufuna nga Uganda enunudde abalibeerawo nga ffene tula twafa bajja kubanja obwenkanya ku bannayuganda abattibwa mu nzitibwa etategeerekeka era abavunaanyizibwa ku nfa y'abannayuganda abo abavunaanyizibwa ku kunoonyereza ku nfa y'abannayuganda abo abavunaanyizibwa ku kuvunaana abatta abannayuganda mu bintu ebitategeerekeka bajja kuvaayo bannyonnyole ensi lwaki bino byakolebwanga nga we bali batunula lwaki byakolebwanga nga we bali balaba ne batasobola kubiziyiza genda mu maaso wabula ne babikkiranga bibikkire ne bigenda mu maaso ekyo mbeere nga mukimanyi bino ebibuuzo bye twebuuza kati nga tetufuna ansa zaabyo there is time wetugenda obibuuza nga twagala ansa nga mulina zituwa mwagala nga njogera ebigambo bino n'ebibuuzo ebingi ennyo ebiri Bujingo bukyanga afera abantu bukyanga akola ebyekifere leero agenda kifuuwa nga akizza munda anti bannayuganda bulamu yategedde amazima era ng'ono yeetaaga kutwalibwa ku poliisi n'akwatibwa ng'obudde bukyali era n'annyonnyola abantu lwaki afera lwaki agenda mu maaso n'okufera baganda bange byebyo ebya Bujingo si birungi oba kugamba nti asuze mu kkomera tobaako kyobuuza wabula tukube bukubi ngoma tugambe kyekyo mufere akwatiddwa kubanga ffe abamu twakiraba dda nti ono mufere ali mu kuzannyira ku bannayuganda naye ne tukimma amazzi naye kaakati olwaleero mawulire gatandise okuba nga gavaayo bitandise okuba nga byeraga anti bagamba nti ebintu ebimu tebikyekweka ebintu ebimu tebikyetaaga kwekweka abantu kati balaba ekintu ne bakitegeera era ne bakitambulirako so embeera bwetyo bweri Bujingo yeetaaga kubanga akwatibwa ate bunnambiro.